ono Nick agenda kubbaani Becky ye tayagala Becky agende Mbalala manager we Becky yajja leeti kwa namukubiranga amasimu Becky temutuuka muliwa Mbalala byali bya musana ate wane Masaka byali bya kiro kati batuuka kumbi event ekoze eki ewedde byonna mbivuga ajja ku Nick awo abeera webbanga juga ku kampuni awo twabeerangawo atulyawo kya misana ebisigadde gwe weegulira ziya mulabiriranga kitegeera for how long omulabirirawo nga tanakwasaamu wulira Becky ne mukola akayimba kabankuza ng'atambula mu kkubo nga tewali amumanyi tutuuka atandika weyafuka sita Becky yakyuka mu mbeera bw'akyuka mu mbeera kampuni esazawo mujjamu contract ntaddewo contract ya myaka 2 yakyuka mu mbeera ng'afuuse serebu jjukira kampuni wekkolera nabo bako byogikolera baali bamugambanga batuuka ku show kwa ne show gye yasembayo mu muggo bangimanyi yali Masaka kyali kivulu kya CBS kyebyemizannyo amanyikiddwa nga Roger omwe yalawangalira ku ttiimu ya Chosen Becky agenda tutangazaamu ku ttiimu ya Chosen Becky yali akola atya essimu yalina gye yatukubidde naye natutangazaamu nti embeera gy'ayitamu ali mu bweraliikirivu essimu afuna zanjawulo zimu zimuwoninga mukwata ezimu zimuwoninga mutuusaako obuzibu wano wasazeewo atuukirire kamera zino atutangazeemu obuzibu bw'ayitamu na lwaki essimu zivaawa sooka obuuze abakulaba abandaba mbalamusizzaako mwenna gye mundabira amanya gange nze Bulemu Rogers Roger ogamba otya sijja kugamba kubanga embeera gye ndimu si ya mulembe kiki kusooka okujja wano bayita badde ntiisatiisibwa simugankubirwa mbere sikyakola na Rebecca mugimita Chosen Becky nti ensonga yawirako nga nti nemulugunya ngenda vayo mwogerako nti ensonga n'atyamu ndowooza ye engeri gyendudde naye ebbanga ddene naganyiza omwogerako ebintu ebiyinza omukosa era n'agenda mbu n'aloopa ku poliisi basajja bakole ki tandika okunnoonya era essaawa eno nnoonyezebwa zessimu ziwadde zessimu zemadde nfuna mu ssimu ofuna za poliisi oba n'abantu kinoomu n'abantu kinoomu nakafunako essimu eziwera 6 nga bangamba Roger kyekiriwo bituwulira bituufu nagato nebagamba nga bagezaako kale okugamba nti nno engeri gye mumanyi nnyo tovaayo nemekubaako kyenkola kyenjogera bantu bangi bazze omaze ne Chosen Becky ebbanga ki maze ne Chosen Becky ebbanga liri mwaka nga 6 kubanga ziya mutwala mu Nick Products nga temunaa kumumanya mwenna aba TV abaani nze Roger ziya mutwala mu Nick Products owa mukulu Kirangwa Joseph. Okay, nga tetunatuuka waawo Nick Product Chosen omusangawa mukwatagana mutya mwefuna mutya emboozi eyo mpanvu nejja gitematema nga sina kulaba abaana abo ba Chosen Becky nasobola kulaba maama waabwe nga tukola mulimu gwe gumu ne maama wa Becky nga tulunda nkoko ku faamu y'emu Masaka tulunda enkoko abaana batandika okujjawo mu weekend mbategeera na Rebecca atandise okukola ki okuyimba Chosen Becky atandise okukola ki okuyimba kati nze ogwo mulimu gwe nkonkola ki nguvaamu bwe nguvaamu bombaleke Masaka njija mu Nick ate ebiseera ebyo Becky yali ayimba nga bwe nkunyonyodde kitegeera twagulawo mukwano ku famire yaabwe nga ndi wa mukwano ninga wa Luganda mu famire mukwano si bya Luganda jesi mukwano bwenjije Masaka bwenjije ne Kampala mu Nick otandika okukola mu bizigo ba Becky mbaleke Masaka tusigala tuogerezeganya bwe tuogerezeganya Becky ngagala kujja tani yakola muki mu Nick nga yicha yagala ne mugamba ino jendi binyiga kujja sobola kukola ki kukola kwaje twatambuzanga bigere waga kuwe bizigo ngena n'otunda mu field tutambuza bigere bola abana ba plastic atambuza plastic abo nge tukola tasobola kweta muganda wange ne muganda naye Rebecca nze mwita Rebecca nja kwesa nnyo Rebecca nyoga Rebecca ebintu nzo bisobola naye engeri gy'oyimba omugagga ono tusobola mutagitingana kuteekamu ki sente Kirangwa Joseph omugagga wa Nick kati mubalira omupiira ogwo kati omupiira ogwo nagumubalira nga nakagenda mu Nick nga nange tebamanyi kati bwenda mu Nick bantegeera nga nze abasinga otunda mu Nick ebizigo
bwe namanyikibwa kwanza mu mwaka gumu bali bantegedde kati bantegeera era omugagga ngulira emmotoka ne driving permit gye nnina omugagga wa Nick yakola ki yagimba ku ssente ze kitegeera bantegeera kati bwe bantegeera manyikiddwa mu kampuni ne muno kutambuza ebizigo banjijjemu bangulidde emmotoka ntandika okusuubuza muleeta chosen muleeta ntya waliyo promotion tetugakola promotion e Masaka n'embalala promotion weebaayo nkubira Beki juga twawummulanga naye bamuleeta ayimbe wano mu kuwummula nagakolangayo pate ne birema nga tebamanyi kitegeera kati mubutamanya bajja bankuza bampa promotion bangulidde emmotoka funye driving permit bantadde mu kusuubuza tani kusuubuza ebizigo kati nkubira Beki mugamba Beki tafunye chance tulina promotion egenda kuba Masaka n'embalala owulira bwe mukubira si mugamba yiye akayimba akawaana Nick products omugagga ono asobole okuteekamu ki ssente ngenda kuyiye engeri gyojja wano bakoze bantegedde mu Nick nemanyi nakyenjogedde twasaba kukola kigaana promotion etuuka bwetuuka nga twogerezegana bukimu ekitambula nga nkikola ki ngamba akayimba akayiyiza olunaku lutuuka lwa promotion e Masaka wetuuka e Masaka mukubira nti Beki tutuuse e Masaka promotion yali y'amaanyi twagenda ku luguudo kwonna tugaba ebizigo t-shirt emmotoka nga mpitirivu era naye yategeera naye sinamukubira naye nakola ki n'ategeera naku lutuuka bwe lutuuka abayimbi baliwo bangi tebamumanyi kati nze nga nkolagana n'oyo gwe bali bawadde okukola system ey'okubayimbi biki kone namugamba ddanga n'omugagga wa Nick namugamba ajja ku stage ayimba bw'ayimba yayimba akayimba kaali kalungi nziruka ow'omugagga omugagga yatudde mu audience mabega teboyo gye yali nziruka ow'omugagga mugamba oli muganda wange nadde gambyeko yali ali mu kuyimba ngamba ng'ayimba bulungi okitegeera Beki avudde ku stage amaze okukola ki yasanyusa abantu sijja kulaba nkulimbe bwe yasanyusa abantu ava ku stage bwe yava ku stage kyesigambye mu kujja yajja ne manager we nga yani oyo tata w'oyo omwana tata wa Hurimu Bamitaloni yali manager we alina abaana basatu bwe kiri omugagga mulaba appreciating Beki amwebaza nnyo kati tutuuka ku mugagga tugala mugagga mumanya gamba namugamba na muganda wange kitegeera nga ono muganda wange ngamba ayimba bulungi nnyo Beki yajja n'ebbaasa kyesaategeera yajja n'ebbaasa nga mulimu siddi bwe agikwasanze nanyigako munda nga mulimu siddi nza mulimu n'obuwandiike obumusaba amuteekemu ki ssente nze kenyini mugagga nze yamukwasa ebbaasa twogerezeganya nga tuyimiridde jo mugagga yayimirira bwati mu kutulaba bwe tuti yayimirira kati omugagga ajjayo emitwalo 10 agiwa Beki simanyi ba Beki akyabijjukira nenze byonna mbimanyi ajja emitwalo 10 agiwa Beki bw'agiwa Beki amugamba ssente zinkwadde sizakulya za transport yakuleeta enkyembalala jo tugenda kukola Masaka ku olwo ng'enkera wa mbalala muga transport eyo wa mbalala ogirejje okole kyekimu nga bw'okoze wa wano Beki asanyuka mugagga mukukwasa ebbaasa bulungi Beki asanyukira nnyo biki Beki asanyuka nnyo nga bagenda nani ne Roni bagenda ne Roni enkeera mbalala tutuuse ku lw'embalala kati ku lw'embalala Beki teyayimba mbuza lwaki kubanga ono manager we yalowooza nti ono Nick agenda kubbaani Beki ye tayagala Beki agende embalala manager we Beki yajja leeti kwa namukubiranga amasimu Beki nga temutuuka muliwa embalala byali byamusana ate wane Masaka byali bya kiro kati batuuka kumpi event ekoze ki ewedde nga nnyonnyola nti ono atayagala tujje Roni atayagala tujje biki tubogerezegana n'omugagga tekirina buzibu biki tukomawo ffe tukomawo Kampala nali ndawo nga Beki ankubira bejjako essimu nebogerezeganya omugagga ne Beki nanange bwe njogera n'omugagga w'ebityo mwaka ki ogwo omwaka 2018 mbasirabidde 2018 bamwaniriza nkubira ngamba lojja mugagga wa Nick yambise ku kampuni ndagira kampuni gyeri mugamba jamu empambire
kampuni byonna gwabivuga byonna mbivuga ajja ku Nick awo abeerawo ebbanga juga ku kampuni awo twabeerangawo atulyawo kya misana ebisigadde gwe weegulira nze yamulabiriranga kitegeera for how long omulabirirawo nga tanakwasaamu wulira Becky ne mukola akayimba kabankuza ng'atambula mu kkubo nga tewali amumanyi kitegeera naye awo wonna awo mukula juga yali yakazaala oyo hurimu nga ne mu Nick era omugagga yali takimanyi nti alina n'omuki n'omwana naye nga nze nkimanyi kyama mwana alinga myezi egi era nga nakawere kitegeera ate jjukira ebiseera ebyo bali bafunyemu n'obutakkaanya naye taata w'omwana oyo maneja we nenga byonna oyiwawo omubiri njiwawo omubiri abeera ku Nick nga talina kyakulya nga nva mu field mba ngenda mu field okugenda osuubuza jo namalanga olo mu wiiki mulekera akasente ngasulawa yasulangawo mu kampuni yabangawo kiwoolo nga mwasula waliwo emifaliso nga bwasula naye nga ze newange wenkolaki wempangisa nga ekiganye kyonna jula nze kampuni naye njiruddemu manyi omugagga oli kinamwagalako ye tayagala baasoma yali ayagala kiki kyosobola okukolaki okukola nze saasoma naye yankuza nti ensonga nakolanga nnyo n'amaanyi nga Becky era mba mutendeka ngamba Becky kuba kuyimba yimba nnyo kitegeera weemala eyo nomugagga tayagala bino byaki yagala kiki kyosobola kukola Becky tukamukolera akayimba afuuka sita nga ndi naye era nga nkyatambula naye tugerezeganya nza mugayidi nga mukuba ettuufu lyalina okukolaki okukwata tutuuka atandika weyafuuka sita Becky yakyuka mu mbeera bwakyuka mu mbeera kampuni esazawo mujjamu contract ntaddewo contract ya myaka 2 yakyuka mu mbeera nga afuuse serebu jjukira kampuni wekukolera nabo bako byogikolera baali bamugambanga batuuka ku show kwa ne show gye yasembayo mumugo banjimanyi yali Masaka kyali kivulu kya CBS kyebyemizanyo Mwambias watuuka ku show yali takyagaba bizigo bya kampuni takyagaba t-shirt nga yabivaako takyagyogerako era show gye yasembayo okukolera Nick owulira yali Kwambias